Mbalamusizzaako nnyo baganda bange mukulike weekend nkiwe bagendedde bulungi mu mikwano gyange abali eyo abeekomera ku Yugi Update TV. Amakya g'olwaleero nga n'enkoko tetunnagikwata mumwa, obusajja busazeeko ekitebe kyaffe ekya National Unity Platform. Amakya g'olwaleero obusajja busazeeko ekitebe kyaffe ekya National Unity Platform. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, jjukira nti nno olunaku olwaleero bwe twali tutegese okuba nga tulinayo conference egenda okuba nga twongera ku bintu ebitwala ekibiina kyaffe mu maaso. Gwe mukwano gwange ali eyo, naye nga olw'okuba nti leero waliyo okwekalakaasa wali eri ku Parliament, kati abasajja basazeeko ekitebe kya National Unity Platform ku makya ku maliiri nnyo nga n'enkoko tetunnagikwata mumwa. Muganda wange ne bayiwa obusajja, bayiwa bataliyani y'obusajja ne weetooloola awo bulya toolodde enkambi yonna yonna. Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba nti no bano abasajja olw'okuba nti bamanyi nti tubasinga amaanyi, kubanga bukimanyi nti tubusinga amaanyi, y'ensonga lwaki bateekawo eno embeera. Kati baagala tukole press conference kuba bakimanyi message yaffe y'amaanyi nnyo eri abantu. Olw'okubanga leero bagenda kwekalakaasa, kati balaba nga message yaffe y'amaanyi eri abantu. Naga nti no ye talabangako mulembe guno mutiitiizi nga guno, talabangako ligimu ntiitiizi nga ligimu ya Mwami Museveni. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, yeekumira ku Yugi Updates TV. Naye nga we nkutegeezeza nti abasajja basazeeko ekibiina kyaffe, basazeeko wali eri National Unity Platform, wali eri stage nga Makerere Kavule. Abasajja beetoolodde, abasajja bakutte emigemerawala, bakutte ennyimpi n'empanvu. Gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Naye nnyongera okutegeeza nti gwe atannaba kuba ng'osubscribinga muganda wange, genda maaso okuba ng'osubscribinga ku channel eno. Baganda bange mbaagala nnyo lwakuba nti ebintu binkwatakwatamuko, naye nga nja kufuna obudde njigyetwogeremu tuwayeewayeemu ku groups zaffe ezo. Baganda bange nja kufuna obudde tuwayeewayeemu lwakuba nti bitutwalamu speed nga nammwe mubimanyi baganda bange. Naye nga mbaagala nnyo, mwebale kwekumira ku mayingo ga Yugi Updates TV, temuvaako, kimanyi mubeerako. Abaganda bange abali South Africa, abaganda bange abali Saudi Arabia, abali Qatar, Oman, Jordan, ali abali Nairobi, waliwo abali UK, USA, mbebaza nnyo emirimu gye mukola. Mwebale kupakasa, mwebale kujja kwongera ku ggwanga lyammwe. Wadde gavumenti yammwe etunyuunyuuse nnyo, naye ate mmwe mulaze nti nno musobola okugenda okukola ne mujja ne mu developinga ensi yammwe. Mwebale nnyo omulimu ogwo gwe mukola ogw'amaanyi ogw'obutaweera mu mikwano gyange abali eyo abapakasa. Nyongera mu maaso n'okuba nga mbeebazaako nnyo era mbakulisa weekend. Nkiwa weekend yabagendedde bulungi nnyo, buli muntu yanyumiddwa weekend. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, naye nga we nkugambye sharinga akatambi nga ekibiina kya National Unity Platform ekiseejinga wali eri Makerere Kavule kikedde ssalwako. Abasajja bakisazeeko n'emigemerawala, tebakkiriza muntu n'omu kuyingira. Bagezezzaako okulemesa conference. Jjukira tubaddewo ne conference. President Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde agenda kwogerako eri abantu n'okwogerako n'eri bammembers b'ekibiina okulaba nga basalira wamu empenda ku bintu ebinyiga ekibiina n'ebikitwala mu maaso. Abasajja tebatuganyizza ku makya ku maliiri tugenze okutuukawo nga abasajja be batusooseewo ng'oyinza gabe bagenda otutuggulirawo. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ng'emigemerawala giringa emigemerawala, naye gwe mukwano gwange gwe ali eyeekumira updates kutegeeza nti n'ensonga tugenda kubanga ensonga ejja kuggwa tujja kuba nga tugikontaininga, ejja kubanga eggwa. Jjukira leero bateekawo okwekalakaasa mugenda mu maaso. Kati abasajja batidde amayengo agayinza okuba nga gava eno ku kitebe kya National Unity Platform okugenda wali eri okwekalakaasa, okwenyigira mu kwekalakaasa. Ndowooza kibagezaako okutangira, ate nga bagambye okwekalakaasa kuno kwa buli omu, kwa buwaze. Buli muntu asobola okwekalakaasa mu ddembe. Jjukira constitution yaffe naffe tulagira okuba nga tusobola okwekalakaasa mu ngeri y'eddembe. Kasita tuba nga tulina gwe tulumiza, tetulina gwe tukubye, tewali afunye buvumu, tikkirizibwa. Naye muganda wange nkutegeeza nti nno
abasajja bataddewo embeera tebatukkiriza kubanga tugenda mu maaso n'okubanga tugenda ne activities zaffe nga ekibiina gwe mukwano gwange ali eyo naye nkutegeeza gwe atanakusubscribinga kwegayidde genda mu maaso n'okubanga osubscribinga tusobole okubanga tunyweza amayengo ga Yugi Updates TV. Baganda bange mbaagala nnyo nnyo ddala mmwe mukuumye amayengo ga Yugi Updates nga kwegali mukwano gwange ali eyo ampuliriza naye mukolera ddala kyamaanyi nnyo ddala singa simmwe simanyi ngeri ki gye twandibaddewo kitegeeza mukoze nnyo ekyamaanyi okulaba nga muyimirizaawo amayengo gano buli ansubscribinze kuba nange mbeebaza mwebale nnyo mwebale kuzzaamu channel eno ssuubi mwebale kulwana mwe baganda bange abali eyo abeekumira ku Yugi Updates TV mbaagala nnyo nina kubanga nkomawo ne information mbabuulire kubanga ne wenjogerera kati ebintu tebinnaba kubanga mbidda mu nteeka embeera yonna singa wanaabeerawo ekikyuseewo embeera ng'etabuse tugenda kubanga tukomawo nga tukibagambe tubawo information naye kikyaliwo kati abasajja basazeeko ekibiina basazeeko ekitebe tebakkiriza muntu n'omu kuyingira tebakkiriza muntu n'omu kufuluma gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza tugenda kubanga tukomawo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV.